okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Oli mulabi mulungi owa 3ABN TV Uganda ate ne Avento Productions. Nkwebaza olw'okwekuumira ku mpewo za 3ABN ate naawe wagoberera okuva emitala w'amayanja. Webale nnyo, webalire ddala waliwo baganda baffe abatava ku nsulo ey'enkya ate mmwe mbabuuzaako ak'ensusso. Mukama waffe yeebazibwe, mwebale okunyiikira ate ne mu kusomoozebwa ne mugamba nedda ffe ensulo ye yaffe. Weewaawo tutambulidde ddala, tuli mu wiiki kati ya kusatu. Tuli mu wiiki ya kusatu, mwezi tumutwaliriza. Weewaawo gwali eyo olabye ebigambo bino, nsuubira nti oyizeemu. Wiiki wedde tuyigidde ddala ebigambo ebibadde eby'essuubi, ebigambo ebizzaamu amaanyi, ebigambo kwegamba ebituteekateeka olw'obwakabaka obugenda okujja. Weewaawo nno nze siyinza kwerabira kujjukiza nti Avento Media App ye app gy'otalina kusubwa. Yekuleetedde byonna bye wandyagadde okulaba ate ng'ebitadde mu package emu. Genda bugenzi ku Play Store oba ku App Store oggyeyo Avento Media App ate weeyagale bweyagazi nga toliiko akuba ku mukono. Yes, nga 19 April omuweerezaawo nze Muyinza Edison Kizza okuviira ddala wano ku Avento Media Uganda ate nga ndi musinza mu Kaulengwa Sabbath School, Kampala Central Church, Kampala A District, Kampala Metropolitan Zone, Central Uganda Conference, Uganda Union Mission. Yes, Mukama yeebazibwe akulese ate okuyigira wamu nange. Gwe nno omupya ku by'okuyiga bino nkutegeeza nti tosubwa Avento Bible School. Avento Bible School tugenda kusomera ddala okugenda ebuziba mu ebyo ebikusifu. Tugenda kusoma Science of Redemption, Eschatology, tusome Ancient Bible History n'ebyokuyiga ebirala bingi ate saagala obisubwe. Genda gwali ku YouTube mu description nyegeka link yako dduke mangu ligestalinge. Weewaawo ate saagala weerabire nti obuwagizi bwo bwa muwendo nnyo era bukulu nnyo mu kuyimirizaawo obuweereza buno bwa Avento Media. Era okuyita mu MTN ne Airtel osobola okwagira obuwagizi obuweereza buno. Alina MTN yonyiga star emu mukaaga 5 star 3 hash otekemu enamba eyo 83 89 83. Njiddamu eri 83 89 83. Ate naawe alina Airtel osobola okukola ensonga y'emu. Onyiga star emu 85 star 9 hash nolekamu enamba yaffe eyo eri 3 9 850. Njiddamu ogwokubiri 4397850. Namba ezo zonna zeeyita amannya gengamu Avento Media Ltd. Era olaba amannya ago sindika busindisi obuwagizi butuuke butereevu ku Avento Media. Ewaawo weebalire ddala ate katwewombeke tugende mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero. Taata waffe omulungi, weebala omukisa gw'otwadde okuyiga mu maaso go. Tusaba Omwoyo Omutukuvu omuluŋŋamya aluŋŋamye ebigambo ebyogerwa byonna, ogulumizibwe obwebwa ekitiibwa naffe tulabe omukisa mu maaso go. Kkiriza Ayi Taata olw'ekisa kyo n'okwagala ffe nno ababi otuwe omukisa otuyigirize mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina, amiina. Yes, nga 19 April omutwe gugamba nti okwekuba mu kifuba okudda eri Katonda.
okwekuba mu kifuba okudda eri Katonda. Lwaki okwekuba mu kifuba ate lwaki okudda eri Katonda? Njagala otuviira wano nga naawe weekubye mu kifuba ng'osazeewo odde eri Katonda. Weewaawo tuli mu kitabo ekya Luka tudduse mu ya 15 olunyiriri olw'17 ate teekako n'olw'18. Awo tugenda otambula olunaku olwaleero. Yes, agamba naye bwe yeddamu n'agamba nti abaweereza bameka ab'empeera aba kitange? Naye bwe yeddamu n'agamba nti abaweereza bameka aba kitange abakkuta emmere ne balimwa nange nfiira wano enjala? N'agolokoka ne ŋŋenda eri kitange ne mugamba nti kitange nnyonoonye eri eggulu ne mu maaso go. Yes, 17 ne 18 waagambye katugendeko Metropolitan tulabe. But when he came to himself, he said, how many of my fathers had servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Okwekuba mu kifuba okudda eri Katonda. Weewaawo olugero luno lw'Abanaggana lugamba nti ebigezo biwaliriza abantu okwenenya okusinga okubuulirira. Trials push people to repentance or confession than advice or than counseling. Ebizibu bikusindiikiriza oba ebigezo bikusindiikiriza okubanga weddamu ne weenenya okusinga obaoliawo okukubuulirira. Omuzadde ali eyo oyinza okuba nga obuuliridde omwana okumala akaseera akawera nga tawulira, naye obaoliawo omwana nga kimukubye ng'akomyewo n'agamba nti taata nsaasira, nsonyiwa, saategeera, saamanya, nsaasira busaasizi onsonyiwe. Bwali butamanya. Ebigezo bino birina engeri bisheepingamu omuntu ebimuleetera okuba nga yeekuba mu kifuba ne yeenenya. So ng'ate newandiwadde ng'omubuulirira okumala ebbanga nga yeeremye. Olugero luno lutegeeza engeri embeera gy'eyinza okuwaliriza enkyukakyuka mu ndowooza y'omuntu. Ekyokulabirako kye tulabidde ddala obulungi tukisanze mu kitabo kino ekya Luka mu mboozi y'omwana ono omusaasaanya w'ebintu. Bw'osoma Luka eno essula ey'e15 era n'osomera ddala ku lunyiriri okuviira ddala ku lunyiriri luno olw'11 okutuuka ku lunyiriri lwa 32 olaba omwana ono ow'obulenzi agenda maaso n'asaba kitaawe ebyobusika bwe. Omulenzi yava waka nga alina ebintu bingi era yalina essuubi ddene ery'okuwangaalira mu bulamu obusinga obulungi mu nsi ey'ewala. Omuvubuka ono tumulaba ng'ebirowoozo bye n'ebirooto bye byali byakubeera mu bulamu bulungi ng'asuubira nti essanyu ligenda kumubugaana obulamu bugende mu maaso ng'ali mu mbeera eyo. Mukwano gwange ali eyo emboozi ey'okuwangaalira mu bulamu buno tugenda okugiraba egenda mu maaso ng'eggumiza nti yafugibwa okukemebwa n'okwegomba ebintu. Etubikulira omuvubuka oyo yafuuka omusaasaanya w'obutaliimu be tuyita ba big spender ba don okutuusa lwe yaggwebwako buli kintu. Muvubuka ennaku zino tubayita embula kalevu.
saasaanyiza buli kantu, alidde kino ne kiri, atumizza, bagamba n'atemya, n'atemesa. Kwegamba embeera eyo n'agimalamu akaseera katono. Eyasuubira okubeera mu mbeera eno ey'okweyagala, ey'okwegamba nga taliiko agamba. Actually wogenda mu maaso n'okwetegereza olugero luno lutulaga nti omuvubuka ono yayagala ave mu mikono gya kitaawe, kubanga kitaawe yagendanga mu maaso n'okumulaga ebirungi ebituufu eby'okukola, naye ng'omuvubuka ono agamba nze bannemesa bannange, ogezaako okukola kino bannange tokikola ekyo kibi, mbatumalako emirembe. Abaana gye bali muli eyo ng'omuzadde akubuulirira agezaako okulaga ekkubo eddungamu ery'okutambuliramu, naye ng'olabira ddala ng'akumazeeko emirembe, akusibiika akanyaaga, takuwadde eddembe lya kwetaaya. Buli kyogezaako okukola, bannange mwana wange kino tokikola, kino ekintu kibi, kikyamu, n'owulira nga omuntu akula ddi n'ava mu bulamu buno. Bannange banyumirwa bali eyo, nze ndi wano embeera eno mpulira entuddemu. Omulenzi ono agamba nti kaŋŋende nve maka ga kitange, ŋŋende neeyagale, nkole byenjagala byonna, kati wali aŋŋamba nti kikyamu tokikola oba kino kituufu kikole. Kwegamba nga nkola ng'okwegomba kw'omutima gwange bwe kuli. Omugezigezi Sulemaani ye yatulabula mu kitabo ekyangero nti tobeeranga mugezi mu maaso go ggwe, kubanga yamanya akatyabaga akali mu ndowooza eyo. Kaakati n'ekizibu ne kijja, enjala ey'amaanyi gye yali talowoozangako yagwa. Njukira Big Spendo na spendiza akasente ke akasaasaanyiza, bagenze mu zikiraabu, bagenze mu zipate zonna balidde basaasaanyiza akasente. Kwegamba aliisizza, aligisizza, bikimu kwegamba banyumiddwa obulamu mu kasente kati tewakyali, badduse. Enjala egudde. Takirowoozanga nako, omusajja wattu bukyaga abaamu bulamu bwe tabeerangako mu mbeera ya kulumwa njala. Ng'agisanzeewa. Be tuyita ba Jaden yakulira mu bulamu obwo ng'amanyi buli kimu weekiri. Kakati enjala ekoze etya? Egudde. Bayibuli yeegamba n'aweebwa omulimu okulunda embizzi. Omuvubuka ono Omuyudaaya, kale katugambe omuvubuka gwali eyo Omwadventisiti yakula ng'okimanyi n'embizzi kya muzizo, ate kati akalimu kaafunye kaakulunda biki? Mbizzi. Kubanga omuvubuka ono yali mu bwetaavu, katuve ku mbizzi, oyinza okuba oli eyo ng'akalimu k'ofunye kakukola mu bbaala, kubanga omulimu gubuze okumala emyaka osabye tofuna mulimu, kukubidde akasimu agambye nti osobola okukola nga sitaafu mu bbaala, n'ogamba bannange Mukama kasita sigunywa, kambeereyo kale nfuneyo akasente nsobole okukola bizinensi eyange. Muganda wange oli eyo. Oyinza okuba si bbaala, emirimu mingi gye tukola tugimanyi nga tumanyi ddala bye tukola, naffe tukikiriza nti bye tuwa abantu si bye tusaanidde okubawa, naye ng'ogamba nze nange sirina kyakukola, nange njagala kufunayo kasente. Oba oli awo nga bakubidde omulimu nga bagamba nti wano ssebo tetukola ennaku 7 mu wiiki, bw'ogezako ku misingo olunaku omusala gwo tofunye, n'ogamba bannange kale kampeeyo lwakiri omwaka gumu nfune kapito, mbadde sirina mulimu, kale kangende nkoleyo kano akaseera katono, bwe nfunayo akasente omulimu ogwo nguveeko nziremu nkume sabbiiti.
omuvubuka ono afunye akalimu ka kulunda mbizzi kubanga ali mu bwetaavu. Oyinza okuba naawe oli eyo oli mu bwetaavu naye ng'obwetaavu bw'olimu bukuleetedde okukola ensobi. Omuvubuka ono bino byonna byaliwo kubanga yakola ensobi. Weewaawo omuvubuka ono yali takyalina byetaago byonna bye tuyita basic needs. Nga muntu alidde nekisinga okuba ekyomuwendo nga kye tuyita emmere. Kubanga tumanyi nti emmere we tugirya we tufuna obulamu n'amaanyi agakola ebirala. Kwegamba omuvubuka ono nga takyalina na kyakulya, n'ayagala nnyo okulya ku ebyo ebifikidde ku mmere y'embizzi. O maama! Naye ng'ekituufu ekigambo kya Katonda kigamba tokolanga bw'otyo. Omuvubuka ono nga tewali amuwa nakweyo ebifikidde ku mmere y'embizzi nga nabyo tewali abimuwa. Amazima ddala ekituufu kiri nti embeera yali ya bwetaavu nnyo omuvubuka ono gye yalimu. Simanyi mbeera gy'olimu, simanyi okusalawo kw'okoze kukutuusizza wa. Olwaleero tuli mu kuyiga ekyokuyiga ekigamba nti okwekuba mu kifuba okudda eri Katonda. Embeera oyinza okuba nga wasalawo bubi ng'ina weekutuusizza nga kituufu oli ku kisenge ng'omuvubuka ono gwe tulabye ng'atusse n'okuba nga yeegomba okulya ku mmere efikidde ku y'embizzi naye nga nayo tewali agimuwa. Ekituufu ekigambo kya Katonda kigamba nti ku ntikko y'okuggwaamu essuubi, at the climax, omuvubuka ono yeddamu. He came back to his senses. Osobola okweddamu owooluganda lyeyo, osobola okwekuba mu mutima, osobola okulowooza n'odda eri Katonda. Weekube mu mutima. Kirowoozeeko mbeera ki gy'olimu. Kirowoozeeko kubanga gwe wekka ayinza okuba nga omanyi, tewali muntu mulala. Bayibuli etugambye nti ne yeddamu. Kano nno kino nno tukiyita lwoya lwa mu nnyindo. Oyinza okuba ng'otuuse ku kisenge nga n'essuubi likuweddemu. Osigaze ekintu kimu mukwano, weddemu. Weekube mu mutima. Tokkiriza kulemererwa, tokkiriza kuggwaamu ssuubi. Omuvubuka ono yeddamu. Yeekuba mu kifuba. Olw'okuggwaamu essuubi omuvubuka oyo mwe yategeerera obutaliimu n'obulimba bw'amasanyu ag'oku nsiga kuno kwe tuli. Kaakati okulabula kujja eri owooluganda abatannaba kutuuka ku kisenge ng'omuvubuka ono we yali. Kirowoozeeko nga nakutuuka mu mbeera eyo, weekube mu mutima. Weekube mu mutima mukwano. Okyuseemu nga tonnaba kutuuka mu mbeera eyo, weekube mu kifuba obiveemu. Ogende ogoberere Katonda n'ekyo ekisinga obulungi eky'emirembe n'emirembe. Kuno okulabula abavubuka tugenda tuva ku mulamwa ne tulowooza
nti ebirungi biri eri, ne tuva mu maaso ga Mukama omujjudde essanyu, ne tugenda eyo nga tetusuubira okufuna essanyu, ne tutuuka eyo embeera neetunyiga ate ne tuwagala, ne tuggwamu essuubi. Lwaleero mukwano weekume mu kifuba, weddemu, towanika. Don't give up. Mukwano gwange omulungi, obuzibu buyinza okujja olw'ensonga ez'enjawulo. Emyaka egiwerako egiyise, ekizibu kyaffe kyali ssenyiga ono gwe tuyita COVID-19, naye leero waliwo ebizibu ebirala bingi mu bulamu. Ebizibu bijja ne bigenda, waliwo ebizibu bya njawulo buli kiseera. Si nsonga ki ekizibu kino kwe kivudde. Kyensaba kiikino, nsaba tufune okwekuba mu kifuba okudda eri Katonda. Okudda eri Katonda. Kubanga oyo yekka yasobola okutuukiriza okutegeera kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Wekuba mu kifuba mukwano. Weddemu. Come back to your senses. Come to yourself. Katonda mweteefuteefu okukwaniriza mu mbeera gy'ogiddemu. Weddemu. Kubanga kwe kusaba ku mukwano gwange ali eyo, nga nawe kwe kuyaayaana kwo, ogamba Mukama nsaasira, nnyamba, nkusaba onkuuma okuva mu bulimba obw'obulamu, nkusaba onnyambe, nneme okulimbibwalimbibwa amasanyu gano ag'akaseera. Kubanga kwe kusaba ku mukwano ali eyo, nkusaba nga tumaliriza ebigambo bino, olowooze ku makubo g'olimu, g'otambuliramu. Bulamu ki bw'olimu? Oli mu bulamu buno obw'obutaliimu, obw'amasanyu n'ebinyumu, nga bukwerabizza kitaawo afaayo gy'oli. Olugero lugambye nti ebigezo bireetera omuntu okwenenya okusinga okubuulirira. Okyalina omukisa ogubuulirirwa, kkiriza mukwano, tolinda bigezo kukuyigiriza. Omuntu omugezi ayigira ku nsobi z'abalala, naye ate omubuyabuya ayigira ku nsobi ze, naye ate omusirusiru n'omusekula mu kinu omugyamu nga mulamba. Obusirusiru bwe tebukola butya, tebumuvaako. Ati mukwano, wandibadde omuntu omugezi okuyigira ku ebyo by'olabye, okyalina omukisa. Ninawe wali mu mbeera ng'oli ku kisenge, toggwamu ssuubi, weddemu, weekube mu kifuba. Mukama mweteefuteefu okwaniriza. Nsaba tusabireko wamu, tuyaayaanire Mukama atuyambe, atukume okuva mu bulimba buno obuli mu nsi. Katusabe. Kitaffe omulungi, weebale, kubanga olw'ekisa kyo otubikkulidde ebizibu ebiri mu nsi eno mwe tuli. Tuyambe ate okuwangula so si okuwangulwa. Tutaasa eri obulimba bw'ensi buno, ebinyumu n'amasanyu n'ebigenderamu byonna, ffe ka tusigale nga tuli baawufu
Let us not be conformed to this world. Webale kubanga okusaba kuno okuwulidde era n'oddamu ng'okusima kwe kuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Weewaawo weebale kuba mulabi mulungi, kwagaliza olunaku olulungi. Weeraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.